engeri gye nvuga piki eyo baŋŋamba nti piki eyo naye yanviirako obuzibu olw'okuba nakolanga nnyo bwenti emikono. Kati mu kukola bwenti emikono engeri piki erina emikono emiwanvu ng'omusaayi tegwambuka bulungi eno ne gudda mu ki nga gulwanagana mu mutima awo ne kuvaako okwabya akatuli ke baŋŋamba ke sitasobola kukola ki kulaba. Amannya agange mpitibwa Ngoobi Joseph naye erinnya lyonna lyejjako olw'embeera ze ndimu neetuma Dogooli era abasinga lyerinnya lye bamanyi. Naye nafuna obuzibu mu bulwadde buno mu bulamu bwange, nalwala omutima. Kale omutima ogwo gwava ku sukaali, nalwala sukaali ne mugayaalirira nga simanyi, then ate omutima nagwo ne gukola ki ne gulwala era n'okwogera sikyayogera nnyo kiri awo, naye olw'okubeera nti nina okwogera kakati abasinga bammanyi mu mbaga, abalala mu kwanjula, abalala mu zi drive z'abayimbi. Naye nga abayimbi bangi benkoledde drive ate era n'abayimbi batuukiriddemukko ne baŋŋamba nti tuyinza okuwaayo ebivvulu naye olw'embeera nti we baŋŋambira n'okutegeka obutegesi ekivvulu okumubeezaawo ng'akasente tekaliiwo. Naye mba ndi eyo mu ddwaliro eyo ensambya na bamuziza kisaba kamukamu inventisi nabo mu kujja okundaba obulwadde mwe bajjira ne bandabako nga embeera gye ndimu mbi nnyo era ne basalawo ne bagamba nti kaakati kasita otereeramu tujja genda tutandika okusaba obuyambi naye nga ffe tukoze eki, ffe tukuliddemu enteekateeka eyo. Omutima naguzuula mu mwezi gwali gwa 7 omwaka oguwedde naye nga mbadde mulwadde wa sukaali na puleesha. Kati wenzuulira nti omutima nga byono babikebera tebiri bubi nnyo naye ng'ate nnyongera kufa bufi kati okunteeka mu kyuma ng'omutima gwajjako ekituli. Kakati abayimbi be natuukirirako ku manager Roja, natuukirirako ku Mukulu Kenzo, natuukirirako ku manyi neerabira, natuukirako ku Kabako. Abayimbi bangi nnyo bentuukirira ne mbanyonyolamu mu nsonga zange naye kirungi tebampisa bubi naye obuzibu bwokka obuliwo obwenteekateeka kubanga jja nagga nti nja kubeererawo naye tegeka naye nga ssente ezitegeka omuyimbi zokka tolina woozijja kati n'obeera nga tolinawo kyamaanyi kyoyinza kwongerako ku bulwadde bwo. Basinga kugamba nti nina ekivvulu yange okisolooze naye kirimu okutegeka ate ssente ezitegeka ziba nnyingi nnyo nga tosobola zifuna bwe kiri bwe kityo. Ku miliyoni 3.5 mbadde naakafunawo emiliyoni zinga 3.5 naye ng'ate ssente ezo ezimu kamukamu events yali empaddeko obukadde 15 ku ssente ezo ng'emanyi kijja kwanguwa mu bantu mu bazira kisa naye we yazimpa nengezako era ekisoboka era n'ezaabiri nyongedde zinoonyera mu bantu kinoomu w'ogenda akumanyi mu bantu bange n'akuwa kati nga ninawo ezo ssente. Kati ekyo nakyo kireseemu obuzibu kubanga obuzibu obusinze obulwadde obwange tebunnaba kutuuka buno okubeera ku kitanda nti ndi ku oxygeni ndi kuki naye okusinziira nga abajjako mu ddwaliro n'ebifaananyi tujja kuba tubiraga oli bw'oba omulaze vidiyo n'alaba embeera gy'olimu gyewalimu ku kitanda ng'oli mulwadde avaawo akkiriza naye kati bwe nzija obuzinga bwendi ne njija ku mulyango gwe ne nkugamba nti nalwala omutima nina sukaali badde nsaba buyambi era tosobola bompa era ogamba nti ndowooza anoonya zaakulya naye nga mu mikwano egisinga byonna gikimanyi nti nalwala kuba si bwe nali. Okoledde abayimbi bangi videos oli ayagala kumanya video ki wali obadde akati video zo zibeeramu naye sibijjukira kati sibijjukira naye nga obuseera ebisinga nze oli ajja n'akwata kiripu nze nziraba nga ziri mu vidiyo z'abayimbi naye nze sibibeerako nze mainire kyensinga okubeera mu drive nti okoze ekivvulu oyagala kuyita
abawagizi nze nsooka ku gulawundi nenkyankalanya abawagizi ne bajja. Kati essaawa eno obulwadde omanyi we bukuluma ennyo, waliwo ebintu by'otandika okugira. Kati nze Green Daddy essaawa eno kusinziira we twaliko mutuwa ne munnyonnyolamu ebizibu byange byonna, era kyamukisa mulungi akubyemu n'akayimba kyennina mukwasa Allah yekka amusobozese ku kino kyatandise, omugugu gwe yeetisse, kyokka kumuwa ssaala Mukama amuyambe akimalirize. Nange ne wennaaba ndi eyo nga Mukama akkiriza ne ŋŋenda ne mpona, era ssaala ndowooza buli kufukamira nja kuba nsaba kaliyaye naye nga bweri eyongere kibeere kyakulabirako. Abasawo bakugamba ki bw'oba okola operation obulamu bugenda kudda kuba ebikuluma bingi? Abasawo baŋŋamba kati nina sukaali n'omutima, naye nina eddagala bw'oba olimize bulungi osobola okukontrolinga n'obeerawo. Naye kino eky'omutima kye kireese obuzibu ennyo, kuba ekiro okussa kuba kuzibu nnyo, oba tokola ki oba tossa. Era nina eddagala lye neekuba ndowooza buli kiro. Kati abasawo bo kye bagamba nti okyasobola okubeerawo naye nga embeera gy'olimu osobola okugenda e Kenya, waliwo akuuma ab'omutima ke babateekamu. Bwe kitaba ekyo osobola okuba nga mukulukata olubwama n'ogenda e India ne bakukola omutima omulala ne bakuopaletinga. Bye basawo kye baŋŋamba. Kaakati nga nze Dogowooli yankoowoola, nina abasajja bange ab'omutawaana ennyo, nina omusajja Hamu, nina omukyala Mama Fiina, nina omanyi mutima n'okwogera, naye nga abantu bangi. Naye kati mbadde nkoowoola buli amanyi Dogowooli, buli yali awuliddeko erinnya eryo, muzira kisa yenna gy'ali. Nina ekivulu kyentegese awo ewa Mitanda bakiyitani asinga amasape, ninamu Omunnakenya, ninamu Original Design, abayimbi bangi nnyo abamanyi embeera eno gye ndiko abamperekeddeko. Ninamu abayimbi, ninamu Kabako, ninamu Lilipazo, ninamu Saniyo, ninamu New York, ninamu Lusuku lwa Seminti, ninamu kati muyita taata essaawa eno kuba kati gwe ninamu Green Daddy, ninamu Asani Ndugga, bayimbi bangi nnyo sisobola nabbamalayo kubanga bonna baganye tujja kubeererawo ku kyalo kw'ozaalwa kwe tugenda okutandikira okukunoonyeza akasente kaki k'omutima. Kaakati weebale kumbuuza ekintu ekyo Kezi. Obulwadde bunnuma ne tuyina kye bayita painkiller, embeera ekutuusa okugamba nti oba nfanfe oba nansanga ku kkubo nga nfudde nga ngudde bannannyamba. Tulina eddagala lye twekuba n'ovaako nga tolina ky'owulira kyonna kikuluma. Oli n'akulaba ku ppiki, era bwe buzibu obusinza okuleeta obuzibu nti oli agenda n'akulaba ku ppiki ate n'omugamba nti oli mulwadde, naye nga mbeera omusajja asobola okugamba nina embaga naye njagala gwe ne ppiki yo n'omunnyonnyola naga sikowadde 10. Kati ky'olina okukola olina okugenda ne bakuba painkiller eyo, bwemala ogikuba tolina ky'owulira kikuluma kyonna, n'okwata ppiki oli n'akulaba ng'ovuga. Naye Mukama wange w'omala okugipaakinga okeerera mu ddwaliro nga n'okussa tokyasobola, naye nga lwa mbeera titolina ky'olya, tojja kuddaawo okaabe bukaabi. Famire njirina naye abaana bato nnyo, tebamanyi nnyo kiri awo kuba omukula n'emyaka nga 10, naye tebamanyi nnyo kiri awo kuba bo we bakulaba bo tebamanyi nti otuuse na kufa. Bo baba bagamba bibaagala, baba bagamba nga toze ku ssomero, lwaki ffe batugoba, abalala nga kuba embeera teyali bwetyo, lwaki ffe tetukyasoma ate abalala bo basoma. Kwegamba tolina w'obannyonnyola, obaga nti oli mulwadde, bagamba nti kati oba oli mulwadde ffe tetugenda kusoma. Kati embeera bwetyo mpita mu mbeera embi ennyo naye nga sekirina kyakkola kubanga era bwe nkugambye nti omuntu bw'akusanga nga osaze enviiri oteseko galubindi era ye agamba bugambi oyo wasappe, kwegamba tolina nakyomwongerako kirala. Baluwa nnina n'ebifaananyi nnina, wandiiko bingi nnyo.
endowooza ebimu bijja sigalayo kuba ebintu bingi obulwadde bungi nnyo kakati sooka neeno sikaani jasooka neeno asooka ne bakebera eyo tebalina kyebazuulamu saidi ya mbiriizi nga bagamba oba engeri gyenvuga piki eno empanvu tukuliko ekizibu kyonna then netudda kuno etwadda kuno kati simanyi naye nze bakinyonnyola bunyonnyozi mulimu buno obuntu buno webuti buno baŋŋamba ekyo kituli kino bwe kiti kati nga bakubye wano mu mawuggwe n'omutima ogwo nga we mugulaba kwegamba babinnyonnyola wali eri kati nze essaawa eno kwega sibyawula naye nga kyemmanyi mu kubinnyonnyola nabitegeererawo nga bamaze obbiŋŋamba kyebitegeeza obumuku obwo obukakafu kati ezisigadde mabaluwa naddagala lyenkozesaako for emergency kati zeeni ninamu ne kano akuuma kati akuuma kano n'empisa eno kati akuuma kano ebimu ku ddagala lyenkozesa erikyambeezabeezaawo kati kekano akantu kenkugambye ka painkiller akambeezaawo ko nondaba ku piki kati eno yempiso yaako kati bwenkeekuba kuba banjigiriza wenkakuba omubiri gwonna gufa nga ne bwonsuna sirina kyenkolaki kimpulira kati abo mba nsobola okukwata piki naye gwe kamala okunzigwamu wewava obuzibu awo wokka nga sikyasobola wadde kutambula naye nga nkikozesa lwakuba tebakanzikiriza naye olw'embeera nti sirina kyakulya sisobola kubeera bubeezi awo nkakozesa for emergency bwemba nfunye akalimu k'embaga neŋŋenda oba ka drive nemmala nenzira naye nyinza ate okumala nga wiiki nga simanyi biri ku nsi naye ekyo kyonna nkikola lwa mbeera nti tewali kyakikolera baali bampadde emyezi 6 okuva we nalwalira kati emyezi 6 ne giyitako kubanga baŋŋamba mu gwa 7 baŋŋamba ekyaleeta obuzibu nti omutima engeri gye nalina ebirwadde ebingi nalinga mmanyi nti ebirwadde ebinnuma bya sukaali na puresha nga omutima tebagukebera kati bagenda okuzuula nga sukaali ali wansi ne puresha nga naye ekendedde naye nga lwaki okusa kisaasobola kakati awo kwe kunga tugende tukebere ku mawuggwe n'omutima kati engeri gyenvuga piki eyo baŋŋamba nti piki eyo naye yanviirako obuzibu olw'okuba nakolanga nnyo bwenti emikono kati mu kukola bwenti emikono engeri piki erina emikono emiwanvu ng'omusayi tegwambuka bulungi eno ne gudda mu ki nga gulwanagana mu mutima awo ne kuvaako okwabya akatuli ke baŋŋamba kesitasobola kukola ki kulaba amanyi Emboozi Green Daddy tuli wano olwaleero ku nsonga ziringa za mirundi ng'esatu. Ensonga esooka tuli wano okugulawo ofisi ya Kamukamu Events. Kamukamu Events yemu ku company ezibadde events company ezisinga okuwa Green Daddy emirimu era ne tuwa gye mbaddemu yonna gye mbaddemu mulimba wange nansana na tuwa be bagitegeeka tuwa eyo ekyo era basaze bankwasa n'obwambasada kuba omukulu oyo bamuyita Dogooliya. Ensonga ey'okubiri omukulu oyo mulwadde wa mutima just twakuba nti mu Uganda tulina endowooza egamba nti omuntu okubeera omulwadde w'omutima alina okuba nga agudde wali ataawe ebigera okitegeera kigamba nti agenda kufa kuba bannayuganda ndowooza babafeze nnyo mu ngeri bwe zityo kati baagala omuntu ng'ali wali alinga afa. Omukulu oyo akyalabika bulungi nga waalabika awo talabika ng'omuntu omulwadde w'omutima naye ekituufu kiri nti obukakafu bwe buli nti mulwadde wa mutima era tetwagala tusooke tumulinde atuke ku stage ng'ate tugamba ate afa enkya alyoka ayambibwe. Tuwa gye twalimu eyanansana na tuwa omukulu oyo yalinga akulira ebyo enteekateeka z'okulanga n'okukunga abantu mu byalo ebyo gye twali mu tuwa. So we nawulidde nti mulwadde wa mutima nakwatibwako kubanga musajja mulungi nnyo nakolaganako naye neŋŋamba ne lwaki tulinda amatuka mu mbeera nti ate agenda kufa nkya naye nga tutandikirawo enteekateeka y'okulaba nti afuna obujjanjabi era twateekezeddwako nti yeetaaga obukadde 350.
nze nganze nesitukiramu nziye njiwomemu omutwe nteekateeka eyo tetugenda kugenda nga tugenda nti njukunju tubasaba ssente nze omulimu gwe mmanyi ndi muyimbi tugenda kuba tujja mu bitundu ebyenjawulo era nga tutandikire ku PTC wa Mitanda tugenda kujja mu bitundu ebyenjawulo nga tubategeeza nti naye tufune eddogooli obuyambi naye ate mugenda sasula akasente mubeere entertained n'abayimbi bangi era ndi wano okukunga abayimbi abalala bannayuganda bonna ng'omanyi ddogooli era oba tomumanyi ng'olina omutima omusaasizi omuyambi kuba mu bayimbi ekyo tukiina tukwatire wamu omusajja ono tumuyambe nga tanatuuka ku stage kwa tujja kudda mba temumuyambe tubagamba omusajja tuse ku stage embi ate mundaleke musitukiremu mujje mugambe nti mwagala kuyamba tumuyambe kati ng'obudde bukyali muganda waffe naye afuna obulamu bweyagaza ngaffe bwe tuli omukisa gwenfunye nti omuntu gwe tuli mu kunoonyeza obuyambi mukwano gw'abayimbi ate tuyise mu entertainment tugenda kukola nga shows abayimbi nga mujja ne mutuyambako kubanga entertainment basasula abayimbi akasente kangi okujja ku bivulu kati ku luno tuba nga abayimbi ate baweewayo akasente katonotono oba n'obutaweewayo okusinziira ku ngeri gy'abalowoozaamu okuyamba ne tugenda tutegeka ebivulu ebyenjawulo akasente akavaamu nga tukuŋŋaanya paka we kanaweera akasente akagenda okujjanjaba muganda waffe oyo ddogooliya nga bwegambye tuwa yange yakaggwa ndowooza wakayita omwezi gumu nga tuweeyo ewedde nina bye nafunamu mu tuwa eyo nange ndowooza nange nsobola okubaako nekyenkola okubaako kyennyamba ku muganda wange nga gwe twali naye mu tuwa kuba tuwa yali nansana na tuwa naye muganda wange oyo omu ku bategese abaali bagitegese era abagenda mu byalo eyo n'amalayo ebbanga nga omanya embeera y'ebyalo mu kuteeka ebivulu ng'asula eyo basiiba bakola nengera tuwa n'ebeera successful tugitambuza bulungi kyobulaba nze gw'olaba era wano atudde akulembedde abagenda okukolaki okumukwatirako okumuyamba okuba nga ajjanjabwa kakati comedian Bujingo ekyaddala saafunako ku bubaka obwo personally ng'omuntu ekyokubiri ngambi ngenda matiza nti abantu ngenda kukola omulimu era we balinyo okubanga omubulidde ensonga eyo kakitegeeza ngenda kunoonyereza lwaki ye obuyambi bwe teyabufuna then nze nkole step esukakaawo okumatiza abantu kubanga nga bwegambye omuntu nga tali ku kitanda ntitugendagenda tumulage nti afeenya muzibu wa kumatiza abantu nti ki timulwadde naye tulina obukakafu empapula nga tugenda zibalaga ezikakasa okuva mu basawo abakugu ti omukulu oyo mulwadde osegira tugenda kukola enkola zonna ezigenda omumatiza abantu okulaba nti tukola nti bwogenda kugamba tugende mu bantu nti omu ku omu tuweeyo sente kiyinza oba ekizibu naye twasazeewo netugamba kamukamu events netula ku mezi tugamba nti bwe tugenda nga tuteeka bivulu omuntu asobola okujja nga tazze ku lwa nsonga yakuyamba muganda waffe nga azze kubeera entertained n'abayimbi kiyinza nze omulimu gwange ngenda kukunga abayimbi okujja bayimbireko muganda wange mu bivulu ebyo by'okuba nga afuna esente ezigenda okufuna obujjanjabi ndowooza enjawulo ogifunye abayimbi mikwano gyange nga Palaso abayimbi mikwano gyange nga Eddie Kenzo abayimbi mikwano gyange nga King Saha mikwano gyange nga Gravity Omutujju nga Henry Mwanje osegira bayimbi bendowooza okutandikirako okukunga kubanga n'ekirala mutu eyo twanyumyamu emboozi ne muganda wange ono nga tulina Henry Mwanje ensonga nyingi nezindeetera okubanga nayimiridde mu nsonga eno twanyumyamu emboozi ekiro nga shewedde nga twogera ku bantu era ku nsonga ze zimu ng'ali mukumbuliramu nga abantu abamu yali asuubira okuba nga bamuyamba bazze atambula nabo batamuyambye emboozi eyo twava mu tuwa ne tugenda mu studio n'Henry Mwanje nga tugatta naffe n'ebintu etuyiseemu n'abantu ne tuyiyayo akayimba tekakwata ku mboozi ya mukulu ne kagattiramu emboozi yatunyumiza kukwatagana ku bantu akayimba pakayita tubamanyi era kafulumye ne video yafulumye kati wenkwata ensonga ntwasobola nofuna oluyimba mu mboozi twanyumya bunyumya naye ndaba nga kinkwatako nnyo okubanga nsoositukiramu okujja tusobola okuba nga tumuyamba muganda waffe amannya bampita promota MW enteekateeka eriwo tulina enteekateeka ey'okulonkinga ekivulu era mukirabakaawo
ekivvulu ekyo kyakulonkinga tulina omukulu ono Dogooliya gwe twasanga mu ddwaliro ng'avundirayo mulwadde wa mutima era alina ekituli ku mutima. Ffe nga bakamuukamu ne tusalawo tujje tuyimirire mu nteekateeka egenda okuyambako omwami ono yeetaagibwa okutwalibwa India okulongoosa, yeetaaga obukadde 305 era twamusangeyo mu ddwaliro era n'ebisinga mujja biraba ebifaanani vidiyo bajja kwongera bazirage ku TV nga nyina n'omuyimbi ono Green Daddy era ye ambasada w'abayimbi agenda okukunga abayimbi bajje tukwataganire wamu tusobole okuyambako ono kuba omwami ono Dogooliya azze akola emirimu gy'enjawulo eri abayimbi eri abategesi bannange era n'abantu bonna abali eyo nga musobola okumuyambako musobola okujja ne mumukwasaganyizaako ne tukwataganira wamu ne tusobola okuyambako ono omwami Dogooliya era nga n'olwaleero tulina n'enteekateeka ey'okugulawo kamuukamu events olunaku olwaleero era tuyise n'omukulu kansala w'omu kitundu y'omugenyi agenda okugulawo eno woofiisi mu kitundu kye kyatwala ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna 2023